Nagawa Joy, abanji bamanyinga Jojoke. Ndi business woman, ndi mchala mufumbo, ndi mama, ndi muyimbi. Ronald Mayinja musinkana mu 2022. Yali akoze band Golden Kapiata. Kati wali auditions sasa wagenda mu budde alipoto spa. Nenze sasa wagenda mu budde etu meeting munyonyo. Ya waliwo gardens bazita Jahaz Piers. Ya we twa meeting awo. Enkolagana yali nungi. Twali ba girlfriend, boyfriend, where you were. Yeah, something like that. Twali na nkolagana nyonyo naye nga twalina eyo ya mukwano. Akyapa kumpebwa twategekanga ebivulu but nga tebibera successful. Mu butabera successful nga netwesanga sente ze yataddemu tezivuddemu nga tulina obwetaavu bwaki sente naye nga nze nali muwa kati nga ngamba Jojo mpa bw'oba oyina then bwe tumala nkuwe naye bwe twamalanga ebivulu ng'etewali sente ate nga tosobolera mubanja kuba nabeerangawo ng'era tebivuddemu ng'abantu tebazze omuntu gwonga mwagala okupushinga ekintu kigende maaso ali mu nkolagana eyo alinga 3 actually yankubira kiro nangamba wetegeke saa 3 ngenda kujja nkupiiking so nenkeera nampiikinga netugenda ekira wali apartments nze nasanga yazizimba apartments already nangamba okay kale nangamba no mpadde sente nyingi naye nange njagala obere safe kankuwe kiki ekyapa so ekyapa akimpeera mu laavu akimpeera ne mu sente zenkola ki nate nga akyetaaga sente ate nga nze nnyino zimwongera ate nga nange siraba security kati yakimpeera mu yembeera kati bwatuuka okukima ekyapa teyajja direct nti ayagala kyapa yaŋŋamba yakuba essimu naŋŋamba Jojo waliwo omukyala gwengenda okuweereza ayina abaguzi naye mukubanga ayina abaguzi naŋŋamba nti yogera nabo ngenda bakuweereza bagula wali kiransasa si mulungu ya kati omukyala gwe yambereza mugamba naye simanyi conditions ziri zitya kubanga tulina embeera yange nze yampa it is a gift ekyokubiri it is olususu eringa security kuba nange sente zendamuweera teyazinziriza mu cash naye naŋŋumya nti muwongere endala bwe namwongera n'7,500 zenajja mu banka sente kyensobola okugamba nti property gye twogerako ya biliyoni 3 kati sisobola kugamba zembanja naye kyomanya sente ziri mu biliyoni 3 Mayinja okukomawo mu ggwanga yakomawo because of nze ndowooza aliwo omuntu yamugamba nti nnina emikolo egy'embaga kuba mbadde ndi mugole era abantu abagamba Mayinja n'omugole nedda bannange byange ndi mugole ate omwami wange mulala nnyo ne Mayinja ndowooza alina obulamu bwe obulala so ebyange naye awo tewali naye tuli ku nsonga sente ze neetaaga naye z'amanyi ze yatwala n'ekyapa kiyampa abanjaki awo tuli era wetwale mu kukwata a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako naye kafiga leero mukalabye kiriya walla anna nyinyuka kakati ate bali bogambye okulaba ogenda bala sigenda balaba bakala obalimbi olubala ng'ogisimbula ogenda wano kasitantula bwenti kubulako city belt na kisumuliro kumamu kugenda ng'ogenda obulamu bugamba ki obulamu si bubi mukazi w'amayinja bafaaki mukazi w'amayinja twagala tumanye olutalo luno luvaawo olutalo nabadde no basisinkana batya ensisinkana teyali mugundi weeri Mayinja yateekawo ng'ayita abayimbi okuyimba ze auditions ng'aziteekawo ng'ani ng'ayagala ba talent kwempawalinga talent ebyo ebintu nga byali byadda naawe ebintu abasajja babba Lutaaya yakola bannyine bakola kize ayitawo passport bedi Allah babuuza ebitanda bye baakalaba bibuuze Zani Brown ebyabajja
Munnange nze ngafuna info mutuufu omukazi bali already datinga ne Mayinja by the time we yagulirawo yo golden beach simanya new eagles kati omukazi ng'agendayo nga beekwana nawulidde nti munyonyo mutwala emunyonyo era mbu auditions natuuka leti kuba nali biza nti yali amanyo ani omulenzi we yakolamu ebyo ebintu kitegeera munnange nga Mayinja bagenda out kworo kuba omukyala yatuuka leti already auditions ezze zaali zagwa ate mala okola audition zombuliri n'okola endala audition yombuliri siza amaloboozi na kuyimba abannono ebyo ebintu nga bayingiza ebyo ebyababandi ne baleeta musimanya twagala muyimbi kibatu audition yombuliri eggwa guba guwedde audition zigenda nga zaggwa dda nga bagenda ku jahazi nga bapia bewase beyagala olwo mukyala wa Mayinja yalimu ali mu Uganda mukyala wa Mayinja yali agenda dda ku byoya byendiga yali yamusukuma dda agenda kuba kyeye kapala yali aganye munnange naye bagamba n'ogamba nti omukazi yamuta bali bonna yabadde atwala n'abaana ku ssomero ng'akyali ebweru ati omukazi ali civilized okay yes munnange nga relationship egenda mu maaso naye Mayinja teyali financially stable nga yewola ku mukazi sente omukazi Mayinja atuuka sente yali yewola zaaki bayagala kukola bivulu nga buli wakola ekivulu kigaana so Mayinja nga bayita okuinvestinga mu mwala alaba bambi bebi tebafunanga sente mu bivulu byabasalanga kati omuwala nga Mayinja yali ayagala sente ezisembayo miliyoni 7 mwezi ng'agamba omuwala amanyi mpoze nnyo bino byapa byange neesiga ngenda kukola kikuwa sente omuwala ng'ava mu buliri era ng'akwata miliyoni ng'agenda mu banka yewola miliyoni 7.5 kati obuzibu kwa bwaviiridde nze ndaba mpalana za buliri kati ye omukazi agamba ki omukazi ye agamba tasobola kuwa Mayinja byapa because tamusasulanga omuwala yatandise ettaka liri eri nze nalina benjogedde nabo wali eriza apartment nawona ettaka libatanazimbako zibalibwamu biliyoni mmeka 2 kati omuwala bano ababbi be Uganda bakabisa ababbise emmundu agamba nti sente zeyamuwa zikavalingawo wonna ali asooka agamba yamuwa miliyoni 7 kati zakyuse ayagala kifo kati ye Mayinja ekyamujja London nti omukazi agaliwo go gali confirmed n'omusajja we mumanyi agenda muwasa mukazi ki oyo wa Jojo Nagawa muka Mayinja yennyini nannyini oyo yennyini yali yebakanga ne Mayinja oyo bwe bawe byapa bawa agenda muwasa kati Mayinja agamba nti ono ayagala kukwata musajja amuse mu nnyumba ze ono omusajja agenda muwasa yes kati banka yo bagimalayo nze kyendabye naye yo omuwala agamba oba kuntemako mutwe oba amazaalibwa ga Yesu tegabaayo sireeta kyama Mayinja ye agamba ki ayagala byapa abasajja ebyo emiyimoyimo oyo yagenda gaba byapa bye naye bannaye buno si bwenzi bwennyini otutta omukazi ebweru ate ofunye malaaya leka naawe byo bibangawo leka naawe no I can't even cry if you want ekitali mmere akiriise lwaki munyigiriza Mayinja okutuusa ku mbeere kuba omukazi taso atuuka agamba mbu abaliriddemu obukadde 7 ekibala 10 kyekyo kyeyabaliddemu gotosobola abaliramu n'olaba nti sente ze zigiramu valiye kati gwewagira omukazi okubba Mayinja sente zo omukazi ate naye ayitiridde obubbi yandimubbeera atirise obukadde 10 naye tosobola kugamba munne agagonna amaanyi ga Mayinja okuva mu buto mpaka n'ayimba bunkenke mpaka ku muzeeyi akoza obw'obugagga bw'obutonotono ate gweoyagala bubba mu kiro kino naye abakazi mulekeraawo ate obubbi nze kasayimba Afrika teri ayamba kati wuuyo ani amuyamba kati Afrika waliyo ayamba ani ayamba teri ayamba kyogamba aliwa bazungu bayamba babawa eddagala lya siriimu balitoolako mwagaana ebiseera babawa ne Mayinja ngaali nnyo mugundi Mayinja ye kyayagala owulira ayagala byapa bye naye waneeno Mayinja talinaawo musango gw'amaanyi kubanga ebyapa yabiwaayo ayagala naye neewunya omwana naye omukazi naye mubbi kanzireko sayidi ya Mayinja akabanga akatono amanyo manyi agali mu byapa
yagakyusa dda. Ayya. Gali mu Nagawa jjo wano. Nagawa mubbi. We need more Nagawas in Uganda. Yes. Mama Mayinja muyina nnyo mwagala nnyo okwebaka ku bakazi lwaki temugula bamala. Naye ate Mayinja naye yayanguwa. Okimanyi nti wano mu Uganda omwana akukalakata nga n'ey'amazzi tagikuwadde awoza ogenda yogerako ne maama. Bakukalakata kwandibaawo naye omukazi abadde ateekamu pesa. Abadde ateekamu? Yes. Kati abaze sente zonna ze yateeka Mayinja. Zonna ziggwera mwezi. Oba Mayinja yali abala kubba mukazi kati n'omukazi amubbi. Mayinja alabika yali alowooza omuwala fala. Muwala mulabye muyaaye stede. Kane Mayinja. Votability wali. Votability. Era yagamba nti sirina buze bwa Mayinja I'm getting married. Musiraamu topamayo. Topamayo. So tudda ku Mayinja. Mayinja agenda kukola ati Enyumba tebakyamubuukinga. Nze badde ngamba yandizeeyo eyuke n'akuba ekyeyo. Takyasobola akuze. Anti akuze naye afuneyo emirimu gy'abakadde. Akola obwasikaali baŋŋambe yuko obwasikaali oba seba bamubuukinzeeko. Oba otudde ku omugongo nno gulwala anti. Nze nina kyali wange omulaba atuula alina omulimu gwakola atuula butuuzi. Naye buli kanago akaaba omugongo. Omugongo guluma. Esi yange tefeeye emmotoka. Tuweereza abantu oli mu bintu byakweragira ku bantu. Bagaya buli omu ayina emmotoka. Saagala kusandabirwamu wansi. Please. Kati nteekako esi ya mu mmotoka. Kuba Mayinja ndaba ebizibu bingi agenda kukola atya. Mayinja mumuleke bulesi. Ate ng'omukazi ebintu abitwala. Nze kyemuwa amagezi essaawa eno. Kuba oli omukazi already ekyapa yakiki oba yagenda Buganda Land Board yawa. Mbwe ekyapa kiri mannya ge. Poloti yeeriwa. Kira. Naye kambuuze ogamba mbwe ekyapa kiri mu mannya ge. Kira. Bwe baba bakola transfer. Ono nannyini kyapa tabaawo. Simanyi kyovula bankugambye ekikazi kigezi. Kati simanyi saayansi ali awo. Ekyapa okudda mannya ga Nagawa mu bwangu obw'ekitalo. Naye omukazi ono ali mu bye byasaaga. Kuba transfer. Ekisooka oyo omukazi agenda kubba Mayinja. First of all omulabye ennyindo. Eki. Mama ne taata baganda. Nganda nnyo. Abaganda nga tuli babbi. She knows me. Nyinde mulinga mugugu. Abaganda tuli babbi. Ayinza obutamala toyinza kuŋŋamba. Kubanza siri Muganda nnyindo nnene. Anti labayo toyinza kuŋŋamba mbo sawa ekyapa yakikyusizza dda. Namulaba luli ate ng'ayitaani Mayinja omufere. Ng'omukazi yayita Mayinja omufere. Ati awo zinadde okunywa. Nti yamunoonyanga Mayinja ng'abuze. Era mbwe ekyakomyawo Mayinja wano. Kutwala ttaka si bya bufuzi. Era yagamba nti ebyakomezaawo Mayinja ttaka mbuna bufumbo bwe yawulidde nti bamutwala. Era yagamba Mayinja muzayi moved on, you also move on. So Mayinja is still calling the girl, the lady. Mayinja kakyagala ku gundi. Kusamulo boso. Yes. Mayinja akyayagala okwevubika. Mayinja agenda kukola atya like seriously. Kuba embeera tayina ssente. Nze ndowooza kati embeera bweri. Atunde bw'alinawo obutono adde eyukke akuba ekyeyo. Yangambye alina obutuuze. Aliwo nga yabugjeewo. Abulina. Ng'ani yabumuwadde. Mbuye mutuuze weeri. Passport ye si ya bbulu. Passport ya Mayinja ya bbulu. Nze nali ku airport nalina benno nayo. Gwe nnona. Mayinja be bamu ku baali bakomawo. Passport ye ya bbulu mpozi nga passport z'Ebungereza zafuuse za light bbulu. Ne Mayinja n'abantu bamusonyiwe. Bamusonyiwe yakola ki? Ate bakyamubuukinga. Agenda akola music. Yakola nsobi ki ey'amaanyi? No, go and do music. When you do good music, ba promoter be bajja okujja gy'oli. So si gwe genda buti mu. Tokiroza konti. Mumulinde gaba. Tokiroza konti na bino ebyofuzi. Mumulinde gaba. Na bino ebyofuzi byagira. Tali yose yakakoze. Tali. Tebannakakola. Ate bannako naye tasobola kukola. Contract Mayinja agifuna bamugamba mpaka buloli wummula. Paka lwali. Tubeere gaba. Tugutandikireyo aba igozi bakuba ebidogo. Teriyo. Takyayimba. Okuyingira aguba mutwalo. Oluli gwali mutwalo kati okuyingira agumu bbiri. Naye Mayinja ate kana akasemba okuyingira aguba gumusatu. Kaganda. Oba yagagumu kitundu. Ambadde nkyakubuuza. Oba bino ebyobufuzi birina engeri gye byakusaba Mayinja. Ebyobufuzi. Era byamu affectingira ddala. Byamu affectingira ddala naye regardless tugenda movinga on tetugenda kabira mataga yisi. Agenda ayimbe. Agende misa kyamuweyo kolabu. Badde alali yonkuba. Ye ng'ayimba ati. Ng'ayimba ngezezaako okwekuba ng'oli agamba nayo nkuba.
agende bayimbi bya bandi bamwe ku collab Jofule Lutaya ayimba Jofule Lutaya aliwe nakuze ayimba yereyo bye bamutegese ekyengera ayina sente ne Lusazi nga lwaki tafuna sente ne gundi yafuna bali mu parliament bateseza wabweru aluna ali bulungi misa kyali bulungi bateseza bweru nezo nabimanyi Mayinja tasobola kubona bwa nedda nti yasalawo okwebonyabonya naye ebyo byonna byaggwawo kuba tetugenda gamba nti yakola ensobeera ensobe aba yagikola kyaggwa agende kambuze akujjako akajanja k'abaana banno abayo kujjako akajanja k'abaana banno nsobi ki gye yakola kukyusa sayidi siyina ddembe sayidi y'abantu yadda ku yansolo buuza big eye oba bano baba baaki big eye bamubuukinga munkuka we bamu bakateni raiser ate akwagenda ati bamuwadde n'obwaddiikuula yakola ati bagala namukwasa interest kwakwata sente wali ku interest nakuba bajja ziyingiramu nnyo bamwambaza ekya sante eyo ngenda gye kuba enkuka enti ennaku zino kati esagala genda nnyo mbivulu I don't want to be exposed to the public okay mbadde njagala kwogera nabbajjo ejo yabaddewo wano yavuddewo basaameka yabaddewo ng'ayambadde suuti bansindikidde ebifaananyi njagala kubeera ku mulyango gyankuuka mpite mu bajjo mpite mu Abitex bajjo ye mwangu mpite mu bajjo nveeyoko nga nzina zenzibye mu buleeka tulaba we tunaatandikira bajjo no taswala akusikayo ebbeeri awo nga ngamba oli oyagala kunda epiigo omugamba yonka nga tumaliriza ensonga eno ogenda kukola nga tumaliriza bagenda kwambala sokisi zonseko mu seeti anti lwakuba oli mukazi anti bagamba mbu Abitex yagiranga abayimbi ng'abakubirayo ng'ayambala gomesi mugenda okukola olukyalo oluwanvu olumododde ndowooza osanga abasajja abakwana abakono ng'ayimiriza Abitex tekisoboka bakadde banne be bamutwala abasajja nga baagala ng'omaliriza Mayinja akola atya Mayinja dde bweru akuba ekyeyo Uganda kati takyayinayo g'okakasa omukazi ebitagenda betwala omukazi muyaaye omulabye mu Cuma ate ne bbaawo akola ku Nasa Layira bawo omukyala naye wa Nasa asinga atya gundi ensomeka jjukira oli yagendako eri omuzira bambi ne gumukoonamu ayino abo abakulu ono sitayiro zonna akola webale abakulu baagala bettanira nnyo missionary endala zibawogola emigongo kankomaawo kale ebigambo by'abantu oyagala bya nsolo ekyana kibadde kumpi n'ensawo yange kyana amba sente zange oba mwezi ebyana byawange bibbi kali zino nno nazikubye luseke nenakutyako bugumu nakubye luseke waliwo yankubidde mbu alina akalango kampa mugamba nno gwoyogerako bwoti ndi bubi nnyo njagala kulya ku luwombo naye teekako emitwalo 210 Airtel eriteme mmanja ambe wano naye tulabidde dda ku mawulire keizi tova ku kyeyo beera mu kitebe kyammwe kyemubikako leeso eno watwokya ati ndi mukubala olumu naaga amafuta gajja gabule twonvumya abantu beera ku kyeyo tula ku bitebe byo nagira nga bagamba mubaseetinga ate ani abaseeti nti mbaseetinga mugamba mazima ekiri e Kampala siva kuba luseke lwa mitwalo 2 ati bwe mugamba abeere ku kyeyo mba nniibi akuumi asigaleyo